Kwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okolera ddala ekintu ky'amaanyi nnyo kubanga ku Yugi Updates TV osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo okwagala channel, mwebale kubanga mulayikinga mubajja ne mukomentinga, mbaagala nnyo. Mwebale omulimu gw'amaanyi abasharinga nammwe mbebaza kyansusso mukoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga mubeezaawo amayengo ga channel eno. Kakati omukulu wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akakasa mwami Yoweri Kaguta Museveni obuteeyibaala wamu ne gavumenti ye nti sanctions nnyingi zikyajja, era n'abakakasa amugambye nkyateeka nnyo nnatti ku boofiisaazi bo, ku banno bonna nga bwe muli mu gavumenti. Kijjukirwa nti nno emabegako awo boofiisoozi bangi nnyo abasanctionizingibwa. Emabegako awo baabateekako envumbo obutaddamu kulinnya kigere kyabwe mu US ssaako ne families zaabwe. Tujjukira bulungi nnyo oluvannyuma bana baateekebwako nnatti omwali abakulu ba poliisi obutaddamu kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga erya US ssaako ne families zaabwe. Baabateekako babasibako nnatti envumbo. Kaakati kigambibwa nti abo baali beenyigidde mu human rights violation ey'okutulugunya Honorable Francis Zaake ne bamuteekako ebivune eby'amaanyi mu biseera bwe yakwatibwa ebya COVID. Kati bano baasinzidde okwo ne bateekako nnatti obutaddamu kulinnya mu ggwanga eryo erya Amerika. Kati gubadde guli bwe gutyo, President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba mwami Museveni nti teweyibala, nnatti nnyingi zikyajja, baofiisaazi bangi okuva mu gavumenti yo bagenda okuteekako sanctions, ate era nga mbakakasa nti zijja. Lwaki ayogedde kino ng'ali confident? Oluvannyuma lw'okubanga human rights growth violation esusse egenda ekula buli kadde mu ggwanga Uganda. Kati amawanga ag'ebweru ganyiikirira okubanga gasaba gakwatira wamu ne opposition eya Uganda okusobola okulaba nga galwanyisa kino ekyokutyoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda, kubanga tekikula tekiranda kugenda wala. Kati mu kyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola exposinga abantu bano mu ggwanga muloko eri mu bannaggwanga wano ewaka ebintu ebibagendera bulungi, ssaako neebunaayira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bataddeko sanctions. Era abagamba titugenda kukomaawo, tugenda kuba nga tulwanira mu nnwana ey'ekikula nga kino, sobole okuba nga tulwanyisa okutyoboola eddembe ly'obuntu. Jjukira abagavumenti officers bangi abasanctionizingiddwa, mwe muli ne Speaker wa Parliament Anita Amongo, naye baamuteekako dda sanctions obutaddamu kulinnya mu ggwanga lino erya Amerika. Ssaako ne banne nabo babateekako sanctions, omuli ba ministers ab'enjawulo be baateekako sanctions oluvannyuma lw'okwenyigira mu kubba amabaati agali gagenda okuyamba abantu b'e Kalamojja. Bano ne basalawo bagatwale. Muno mwalimu Minisita Maria Goreti Kituntu, mwalimu ne Agnes Nandutu babeenyigira mu kubba amabaati, era ne basalawo okubanga babasanctioninga obutaddamu kulinnya mu ggwanga lino erya Amerika. Kaakati ozze olaba nga Amerika ejja esanctioninga abantu bano obutaddamu kulinnya kigere mu ggwanga lyabwe, ssaako n'obutaddamu kufuna access ku assets zaabwe ezo ziri emitala w'amayanja. Jjukira bano babadde n'omuze nga bamanyi bagenda kwonoona ewaka ewaabwe Oluzaalinana nga beeteekerateekera
bagula assets nga beeteekerateekera assets mu mawanga ag'ebunaayira ngeno ebyonooneka baddukira mu mawanga ago. Kati US ne UK kye bakola kati baatandise okuteekako envumbo natti ku assets zaabo officers ab'omu Uganda abeenyigira mu human rights violation saako n'omubuli bw'enguzi bagenda baziteekako natti obutaddamu kubanga zaakisesingibwa ne bannannyinizo. Nkigambibwa nti nno bano okubeera nazo babba ssente mu gavumenti balya enguzi ne basooka bagenda ne beestablishinga assets ezo mawanga ag'ebunaayira. Kati amawanga gano ag'ebweru gaasazeewo gabateekeko envumbo era Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde nga muvumu ng'agamba mulinde sanctions endala zijja ku ba government officers bangi mugenda balaba kino nkyogera si kirumamu era mugenda kubanga mukiraba. Oyinza okulowooza gwe muganda wange ali kino kikosa kitya eggwanga okubanga bateekako envumbo basanctioninga officers bano. Oyinza okuba tokiraba naye kanje nkikulambulire osobole okuba ng'okiraba. Olaba sanctions ne zikolebwa n'amawanga ag'ebweru Robert Kyagulanyi Ssentamu zaakiraiminga. Buli we zikolebwa Mwami Museveni ayinza okwekaza ng'alinga alaba ezitamukosa n'ezikosa ky'amaanyi eri eggwanga naddala gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kisalako obuyambi eri amawanga gabadde gawa Uganda obuyambi agayamba gavumenti mu nsonga ezimu n'endala ez'enjawulo. Amawanga gano bwe galabanga eggwanga lino lisusse okubanga libonyaabonya bannansi likyoboola demokulasiya, amawanga agamu geesalako okubanga gayingira mu diplomasi n'eggwanga lino erya Uganda olw'okubanga tegakyabawa buyambi, tebakyabawa bintu byetaagisa. Y'engeri gye bakola ey'okusanctioninga gavumenti eriko ng'oyinza olaba nga tekikosa naye obuyambi ensonga lwaki owulira kati gavumenti eyagala kwewola nnyo ssente kuba obuyambi obusinga amakubo gaasalibwako olwa Robert Kyagulanyi. Kati ate ye Robert Kyagulanyi agamba ali focused nnyo ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Kayina Muhoozi ne mutabani we Jeno Muhoozi Kayine Rugaba okusobola okulaba nga babateekako envumbo saako n'abo bonna ababaliraanye abakolera wamu nabo okusobola okuba nga n'abo bennyininyini ababaliraanye be bakolagana nabo bateekako envumbo okusobola okulaba nga babasannyalaza okuzzaawo eddembe mu Uganda eribadde likyoboolebwa munnansi nga takyalina mirembe. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kyali mu kulwanako era bagambye tebeeyibala sanctions endala zijja mugende mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi, jangu mu comment section ngolowooza ki ekyandikoleddwa okubanga Uganda edda mu nteeko nga tulwanyisa kye bayita tulwanyisa growth eya human rights violation okutyoboola eddembe ly'obuntu. Olowooza ki ekyandikoleddwa okubanga eddembe terikyolebwa kuba tetujja gamba nti nno twandikubidde obuyambi eri mu gavumenti ng'ate nga government ministries zennyininyini ze zeenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ate nga ministries zino ezikwasaganya okubanga zikalabalaba eri eddembe ly'omuntu nazo kyennyininyini zifugibwa na Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati nazo tezirina ng'eki gye zeeyogeramu n'ebitongole eby'amateeka nabyo tebivuddeeyo kulaba nga eddembe ly'omuntu wa bulijjo linwanyizibwa. Ebitongole ebiramuzi by'essiga eddamuzi nabyo kennyininyini biringa ebitali independent tebyetengeredde. Mwami Yoweri Kaguta Museveni oyinza okugamba yabifuga. Kati awo omuntu olowooza alina kuddukira wa? Ki ekyanisaanidde okubanga kikolebwa okubanga eddembe ly'omuntu likolebwa saako n'obuli bw'enguzi obususse mu ggwanga Uganda. Golowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola kye kituufu kirina bwe kinaataasa eggwanga, kino ekinaataasiza munnansi okubanga eddembe lye terikyobwebwa ng'eddembe libalibwa ng'ekintu eky'omugaso. Ng'oggyeko okubanga obuli bw'enguzi tebyandibadde kyamakulu nnyo mu ggwanga kuba buli muntu yeekolera. Siga nti si kyamakulu naye kugamba first priority yandibadde omuntu alina eddembe mu ggwanga lye yeeyagala. Naye kati tolina ng'eki omuntu waba eddembe teririiwo kitegeeza n'okweyagala enguzi byonna bijja genda mu maaso oba teri abakuba ku mukono. Njagala ojje mu comment section otangaze bannayuganda, sharinga, commentinga, subscribinga.
baganda bange mmwe abatanaba kubanga musubscribinga mbakubiriza mugende maaso n'okubanga musubscribinga tusobole okunyweza amayengo gano aga channel eno kutegeeza nti ku Yugi Updates TV koobadde mbaagala nnyo temuvaako.